Essuula eno erina omutwe gugamba nti Mpalapalanya nga Atatte Mukago Oguliko Omuseesa. Essuula egenda bweti. Ebyewuunyisa nga bwe bitaggwa mu nsi, na kino kyanneewuunyisa nnyo olwali olwo nga tugenda wa Muyodi mu biseera eby'olwegguloggulo tuwayeemu katono era tweyongere n'okulwana. Tuba tuli eyo nga Mmeeya ne Mirembe ne Najja batugobyeko. Twabalabirako eri nga tubaaniriza nga tubalamusa, naye ekyasinga okutwewuunyisa kwe kulaba nga Mirembe ne Mmeeya baali bamanyiddwa nnyo mu Mukago. Kye nali sisuubira kubanga twali tetubasangangayo wadde omulundi ogumu guti, ate nga ne Muyodi yennyini taboogerangako okuggyako luli lwe namunyumiza oluyombo lwa Mirembe ne Kagulu ka Nkwale era ne lwe yannyingizaamu ekirowoozo ky'okuyiga okulwanyisa amafumu n'engabo. Emboozi eba egudde amakerenda, Mirembe kwe kumbuuza gye nali mbulidde era nange okwandibadde ng'okumwanukula ne mubuuza ekibuuzo kye kimu. Ng'amaze okusiriikiriramu akabanga nanziramu nti nali gye ndi. Ye ombuuliza ki? Manya nga wagamba nti nkwesibako so nga gwe tonjagala. Kino kyanzigya enviiri ku mutwe era kyansuula wala kubanga nali sikyogerangako na lumu. Nenjagala mubuuze eyamubuulira ekyo, naye teyaŋŋanya nankwata nakyamabumbabumba nti nedda teweegaana. Bw'onoovaawo nga weegaana nti tolina na muwala mukwano gwo oludda eyo. N'alagayo olunwe nga bw'abiina ensige. Ne mmunnyonnyola nti omuwala ye taliiyo era ebigambo binnonze sibyogeranga. Ye kwe kuddamu nti kale kiwedde tunyumye birala. Ddala kino kyankeeta nnyo, kyenava njagala nnyongere okumunnyonnyola era naye annyinyonnyole tutegeeragane ku nsonga eyo. Yagaana. Mbanna akayogerayo ekigambo kimu n'aŋŋamba nti ssebo nno amalusu go gagendera ki? Nze byonna bimaze sikyabiddamu, leka n'okusegulira nkusegulire. N'asituka n'afuluma. Kino kyannema okugumiikiriza, aba atuuka mu luggya ne mulumba ne mukwata emikono gye gyombi mu biseke ne munyeenya. Ye nnongoola atunudde ku ttaka ne musaba ntunuulire, naye n'asitula mpola mpola amaaso g'okutuusa lwe yegasisinkana n'agange. N'ayogera mu ddoboozi erijjudde obukambwe nti mwana wattu nno nta ojja kummenya emikono era laba kaakano giigino girungudde n'okulungula, genda eri mu mikwano gyo nze nvaako. Era n'ayongerako na kino nti naye abasajja temuli bantu era temulina mwoyo. Kwe kumubuuza obanga mu mazima yalowooleza ddala nga simwagala. Okwandibadde okunziramu yansaba nneme kumuteganya kubanga yali amanyi byonna, anti n'asirika naye amanya. Eyannimirira enkumbi yalina njogi era n'ebigambo eyabirunga omunnyo yagunoza. Mba nsigadde kumira mangota, Mmeeya kwe kujja n'aŋŋamba nga bw'ajjuukamu akatono nti bannange gwe lwaki mwannyinaze omuwayiriza nti takwagala? Nze mmanyi akwagala nnyo, mpozzi ggwe tomwagala. Ko Mirembe nti nze ye nno gwe wandigambye otya? Enkima esala ogw'ekibira? Ddala ddala mwannyoko ono tanjagala. Ko Mmeeya nti bannange akwagala, oyagala akwagala atya? Akukolere ki era akuwa eki? Wano n'emikolo we yayingirira mu mpaka kubanga naye yali yazze dda ng'ayimiridde awo ku bbali. N'agamba Mmeeya nti nedda, oli tomuzibiikiriza buzibiikiriza. Ndowooza era waliwo ensonga emwogezezza ekyo. Ko Mirembe nti gwe wamma ssebo weeri. Munnange empaka nga zikalambira. Okutuusa mikolo yagamba Mirembe nti obanga nkakasa nti mwagala yansaba ekintu kyonna ky'ayagala alabe oba nnaakimuwa, alyoka ategeerera okwo obanga mwagala oba simwagala. Ye nga tannaba na kukisaba, nze olw'okwagala okumukakasa nga bwe mwagala saalowooza na kukyanansaba, wabula nakkiriza bukkiriza nga bwe nja okukimuwa. So nno biba biseera birala ndowooza sandikkiriza kigambo kya buzibe bw'amaaso kityo. Naye mu kiseera kino saayina kirala kyakumponya, w'olumira ku ly'ogenda okukoza. Mirembe kwe kutegeeza nga ye bw'atajja kwetengereza bwereere kusaba kintu kyonna. Era nga nange bwe sisaanidde kwemalamu ng'ate mmanyi nga sisobola kumuwa kyanansaba. Nze ne nnyongera okugumiza ekirowoozo ky'obweyamu bwange. Yalaba nnyongedde okukikakasa n'agamba nti jangu tugende wali awali abakulu kikusabe nga nabo balaba, naye onooswala bwe kinaakulema. Bwe twatuuka awali Muyodi ne kulwawo, mikolo n'annyonnyola empaka nga bwe ziri era nga bwe baali balindirira okuwulira ekisabibwa. Mirembe kwe kugamba nti kale obanga onanjagalira ddala tutte naye Omukago. Kino kyanneesisiwaza era kyali kiyovu wadde okusinga kye nnali musuubira okunsaba. Bonna nga bakyasiriikiridde, Mmeeya n'annyonnyola nga kino bwe kiri ekizibu ennyo
era nga bw'asaba oli asabeyo ekirala nti kubanga singa kino kituuka mu matu g'omwami olwo obwange nga bukomye. Mikolo ng'amaze okwogera ebigambo bye ebyali bigudde olubege ku ludda lwa Mirembe, ne Muyodi n'ayogera ebibye era nabyo nga Kibuyaga abiraza ludda olwo. Nga basembera ddala nze nkole ekyansabibwa nti kubanga nze nasuubiza obweyamo obwo nteekwa kubutuukiriza. Nagenda okulaba nga ne Mmeeya akyukira mu kiti nga Mbazzi ng'adda ku ludda lw'abali nga bakakunze nga bafukuutirira ebigambo nga bakamala. Mirembe yalaba ngugubye n'aŋŋamba nti bannange saabagambye nti onangu yaguya, nze sirina kirala kye nja kumusaba wabula bulijjo njanga kukijjukira nga bwandaze abaagala bwe bayisa bannaabwe. Awo n'asituka n'agamba Nnajja nti gira tugende mwana wa ssebo, olwo nno ng'ebiyengeyenge bimubunye zonna. Mu kaseera ako emmeeme yange we yagisindulira n'enzikiriza ne tutta n'Emirembe Omukago wakati w'abatono naye abatanjabulira mu buzibu bwange bwonna. Nga wayiseewo emyaka 10 ddala, Mirembe n'ambuulira ekyamwaliriza okutta nange Omukago era nkakasiza ddala nga ye yalengera wala nnyo okusinga nze. Essula awo weekomye weebale kuwuliriza.